containing doses emitwalo 6,480 of government anti ARVs drugs. Our intelligence shows that these ARVs are being smuggled into South Sudan and Dr. Congo. Leero Congo. Kakati eddagala lyaffe nga naffe tuli wano tukyaliagala balibba. Lwaki ate balibba? Ye lwaki bali mu government funds? Okulismagolinga no singa balismagolinga bagenda noddiwa abantu. Ne bagenda dibaguza. Kuba kuli baguza. Emabega kaawo twafuna obuzibu. Andi eddagala lirimu ebirungo eriteekebwamu. Kakati bannayuganda mwe bayiyiza batandika okukwata eddagala nga baliwo embizi. Kakati jjukira munnange akantu ako kasusse mu bantu ena abakkiriziza mu Yesu Kristo. Kakati bw'okaagala ennyo ng'okkiriza mu Yesu Kristo ate nga yo HIV positive kasigalamu mu mubiri gwako. Kakati gwe n'omira ddagala lyo kumbe ne bubo ly'embizi oba omira ddagala. Kakati eddagala netandika okulwanagana, abantu batandika okunafuwa ng'eddagala ly'embizi yalya lirwanagana eryo lyokola ki lyomira. Kobbo kabaliwere eddala embizi. Kakati awo twafunawo obuzibu emabega kawo tubategeeza tugamba naye mulekerawo okuliisa kuba ffe kyamaza tulina ebirwadde byaffe. Ate n'akantu ako tubadde tunakafunamu buki. But I think all drugs zonna ezibaawo ziba n'ekirala ate baba balina reverse psychology. Ate problem eriwo eri ku kino ekyokuwa ARVs ebisolo nti abantu babikozesa bidda mu bantu. It gets back to us. Eringa cycle. It is a cycle. So kakati ale kati nayo case ndala ey'okusimagolinga eddagala. Nti eddagala tulina kulimira twetangira nedda si kutangira kukendeeza ku symptoms za bulwadde. Abantu babawa bamita morphine kukendeeza ku bulumi, abalala bamaliza bamunuusa. Otegeera bulungi. So mafuta galina kubaga nnyonyi efuuka drug. Oba ontegeera. In a Friday statement baba bivumbula baba balikozesa ki? Eyasooka oggiwa embizi yatunuulira ki? Ekyamazima by'ebirungo mu ebiri kyova olaba nti tugamba nnyo abantu tutokebeza maaso nti ekkere enere omuntu waalimira atereera. Kale ate bwe ligwa ku nsolo likola wano n'esooka ekola ettama. Ekola ettama naye kati obuzibu kimaliriza nga kisannyalazza ki ate kiziŋŋamizza enkola y'eddagala. So kakati ate kati keesi endala yiino basimagolinga eddagala okuliyingiza DR Congo ne South Sudan. Kale awo nno we tuli Divorce ali ku High Court agenze kugoberera nsonga ya musango gwa Hajji Mwizera. Olunaku olwaleero ttiimu ye ekomawo ku kkooti okusobola okuba nga ate bawulira bail application ye. Tulabe side oludda oluwaabi lunateekawo resistance luli tebalina nsonga lwaki barejectinga bail ye. Kati divorce wogenda otandikira otubuulire embeera eri ku kkooti nakyo kye tulina okusuubira olunaku olwaleero. Okay, weewaawo butere BBC final mulabe yaffe mulungi bwakedde olunaku lwa Mande. Weewaawo ennaku z'omwezi nga bwe twasuubizibwa bwe twali ku kkooti eri Kajjansi ennaku z'omwezi 13 bategeeza nti ennaku z'omwezi 19 tujja kubeera wano ku kkooti enkulu kwa High Court okulabika nti tuwuliriza bail Hajji ne ttiimu ye yasaba agamba Hajji ayimirirwe okweyimirirwa okulabika nti awoza ng'ava bweru. Weewaawo n'okuwulira ng'oggyeko nti we twali e Kajjansi wali notuulira ensonga n'omusango guno kubanga gugenda kubanga kubyayogerwa nga tuli e Kajjansi nga bigambibwa nti ku ludda olwabi lwategeeza nti Hajji yakozesa omwana n'obujulizi obwaleetebwawo mu kusooka twasooka ogenda mu kkooti bategeeza nti basobola kulya musango ogwo ng'obujulizi tebunakuwulibwa. Olunaku olwaleero twava mu kkooti e Kajjansi batusindika ku High Court. Olunaku olwaleero tuzze kulaba ekinaaba kigenze mu maaso. Nga bwe nkuweereza ekifaananyi kino tulaba ku terefayina eyaffe olunaku olwaleero abantu bo batuuse dda okulabika nti babeerawo okuwuliza omusango guno n'okulaba nti babeerawo ng'abajulizi abasinga be twali nabo Kajjansi ku kkooti. Mbalabyeko wano olunaku olwaleero nja kuba njogerako n'abantu ab'enjawulo batubuulire lwaki bakedde mu nsonga eno olunaku lwa Mande. Abasinga bandigambye twandikedde ku mulimu naye abasinga bali wano ku kkooti. Taata wasuze otya? Nazze bulungi ssebo. Amanya gaffe taata? Amanya gange nze Katabalwa Bright. Olunaku olwaleero tuzze ku kkooti okulabika nti tuwuliza ku musango gwa Hajji. Abantu bonna lwaki wasaze n'ogamba nti ku makya gano nkeere wano?
Tukeddewo nze simumanyi Hajji naye bino ebize ku mawulire twagala equity for men. So abantu bonna omusango guno balina ogwejjumbira kubanga abasajja tuyitirizibwa nnyo obutaba na ofisi yonna tukola ki etuyamba. So guno omusango twalabanga omukyala agwogerera ku mawulire Hajji tajjangako ku mawulire era nkimanyi kati sayimo kawalaata kwali. Yes tumugambe Hajji tajjangako ku mawulire naye nga ajatizuula gwe twakubamu ebituli mu bintu byayogera okulaba nga naffe tubeerawo nga bamuwa beyiro nga ffenna weetuli. Tusuubira okubeera nga Hajji aweebwa beyiro kubanga eryo ddembe lya buli munnayuganda ne bwoba watemyeko omuntu omutwe olina okuweebwa beyiro. Yes. Befuna yatabala nabatangazeemako olunaku olwaleero abaffe bwakedde buterevu fine yaffe kwe tuli ku nsonga za Hajji olunaku olwaleero tuzze ku kkooti enkulu nga bwe twasindikwa okujja wano ngaffe bali wano biki byetusubira olunaku olwaleero. Tukakasa bulungi nti Hajji tugenda naye kuba obujulizi tewali bujulizi bumuteesa mu kkomera era ne gavumenti n'abantu bonna bakimanyi era ensonga lwaki balabanga bangi essebo. So far Hajji kanzireko ku Hajji ono Hajji tuli ku nsonga nga wakati Hajji yawaabira bbaawe mu kaseera kano okuba nti yakozesa omwana we nga mu abakyala ensonga eno ndaba mugijumbidde nnyo lwaki ng'abakyala ate tulaba nti mwandibadde ku ludda twalabamu ebituli wankubadde nga tuli bakyala twalaba nga tebigatta. Wano njagala kufuna kansoke nfune wano ku kitone weewaawo tuli ku nsonga za Hajji olunaku olwaleero tuzze mu high court nga bwe twasindika kubanga tujja wano biki bye tusuubira gwe nkulaba nnyo ku sayidi ya Hajji era gwe mubeereddewo ndiku ya mwana kale tudde ku sayidi Hajji ne Hajji baasulanga bameka poliisi y'eggwanga n'egamba nti omwana yeebakibwako kyasukka abazadde abameka nga abazadde abatulina okudimandinga dimandi eyo tulabe ko yayebaka ku baana b'emyaka 10 n'emeka ekyokuba nti omusajja ono mukwate wakyasobolayo okujjayo okuleeta omuntu baga nti ono yakwata omuki omwana oyo gwe njagala okulabako nga sinnattibwa ogenda mu kkooti gwe wajja Hajji ku kkooti mu bukumya bw'ekitalo yamugjawo lwa nsonga nti sayidi emu abaaliwo mwakiraba tibaleeta abantu abakola ku mukazi effujjo maama yajja okwemulugunya omwana we kye yamugamba nga kikolwa kibi eri eggwanga lino neŋŋamba nze sina kyentya kuba neryo naafa sirumanyi ningamba manager wange emotoka ojjawo omukazi oyo subire ekyo olunaku olwaleero kyensuubira mu kkooti baatugamba omusango tegunatuka kuwulirwa naye nga bamanyi nti mu Uganda buli kimu kisoboka kyonna kiba n'abatulaze kye tujja okugenda nakyo naye twagala kulaba ani eyakozesa omwana oyo. Butereevu kutere fine yaffe binaba bisinga ku bino ojja kutuusako mawuli gaffe gy'otabadde ku ssaawa 6 ne gamboze ku ssaawa emu ne agesika ku ssaawa 4 ng'abantu bakugambye balinze kuwulira kinava mu kkooti olunaku olwaleero tetuyinza ssalawo ngaffe tulinda kinava mu kkooti. Mbagaliza olunaku olungi ntambudde ne mwana mulenzi Robert Kalemera ku kamera okulabika nkutuusako ebifaananyi ebirungi mbere bulungi wangaala ayimaso tweyanzeege omusango ogwo osobola okugutunulamuko ebintu bingi. First of all equity y'abasajja majustice y'abasajja kituufu nnyo naye ebirala bibiri bitusobola okutunulira tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa